Ekimuli kino era kiwunza oyinza okugamba nti yabadde mugumiikiriza nga kitegerekese nti kyawundiddwa mu nsimbi esuula mu bukadde 5 obwa Uganda. N'okwata ekimuli kya miliyoni 5. Ekimuli kya miliyoni 5. Mama Fina ononkyawako bukyayi naye Haji gwe wamutaddemu ssente. Sina kyammanyi bannaye. Omwami wange olunaku lwaliro okunkolera surprise taata w'abaana. Weebale nnyo weebalire ddala. Kindaze nti osiima byenkola, osiima endabira gye nkulabiramu, ate osiima n'ebisingako awo. Haji ekimuli kyamulumye. Haji obwedde ekimuli atunula nga oba gwe ekikutawaanya. Kubanga omusajja akutte miliyoni 5 n'aziwa mukyala we ekyo ekikutawaanya. Haji nze ndaba gye namulabye. Haji oli wange. Haji yalaze okulumwa kungi. Lwakwanze ke saategedde naye nza kondi kabuuza mami nga mulabye. Mami bw'aba akyusa nga tatugamba. Okukyusa kutya? Nkutegedde. Bw'aba akyusa baddadi tatugamba. Twali luli birthday gye twalika. Ng'ate alina ddadi omulala. Anti ono ye yaguma. Ono ye yaguma nga Seeguya. Ono Sebigumira we. Abakyala bamuyita Nabigumira. Anna. Ate ensusi. Haji ajja gwaviira. Haji ayogedde maze ne Mama Fina emyaka. Yamasisinkana wa myaka 15. Ani? Haji. Yasisinkana Mama Fina. Nga wa myaka 15. Alimba. Haji nange ndaba bamuwaayiriza. Mama Fina oli mukwano gwange. Naye Isima wamuwaayiriza. Maama nze nazirundako. Gavumenti yampako emitwalo. Negazya n'omwawaatire ekimwe n'atuula bweti. Nze nalunda nnyo enkoko ne nzeetegereza. Enkoko nga yayagadde beeyagala. Kyokka leero enkoko ebamba ejjeera enkola y'abantu bennyini. Esooka n'eddusa ng'enaagenda wala ne maana ebwamu omulundi ebweguvu. N'ogakala tebaddukira. Nange kinyiiza ku nkoko. Era se nalina obuyinza. Naalizivunaanye. Nembuga lwaki musooka kudduka. Boonaawo lwaki odduka. Looking for instant excitement? The Uganda National Lottery Spin for Cash game is now available online. Wherever you are, you can join the excitement for just 500, 1,000 and 2,000 Uganda shillings. Don't miss out. Register now on www.nationallottery.go.ug for a chance to win your share of 2 billion instantly. What are you waiting for? Play Spin for Cash now, anytime, anywhere. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulumuluyo estate development oyagala kutunda oba kugula ttaka. Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako. Bagula n'okutunda amayumba ate basooloza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kwagatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obbafuna ku ssimu 0705 4M7 993 oba 0753 3M9 461 ne ku ssimu ya WhatsApp +973 362 388 59. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Kale tuseme official ena gy'osinzira okuba nga totulaba subscribinga ku mukutu guno
okusobola okuba nga atolaba videos zifanaganako bwe ziti yongera okuba nga subscribinga ate tusobole okubeera nga tugenda mu maaso okubeera nga tukuweereza nice mawano ate tutambule akawungeezi kano so webale nnyo webayire ddala embeera ebadde yakweraga mapenzi nakwemoola nga Haji Ssekidde asimye mukyala we olw'okumwagala wakati mu buwonvu n'obugga bwe bayiseemu okuva lwe yatandika okumutokota olwabokera okumuteekako akaseko ku matama nga bangi kubaagalana ku lunaku luno ebyokwebirawo baabirunga mu mmindi kubanga beenyiizanyiiza dda maama Fiina ayogedde ku bukulu bw'olunaku luno n'embeera gy'alimu n'ekyebbeeyi kye ki Haji Ssekidde n'amusima olw'okutuukiriza akayimba k'omuyimbi Geoffrey Lutaya akamunne yakwagalira mu bwavu tomukyawanga munne yakwagalira mu bwavu tomukyawanga munne yakwagalira mu bwavu tomukyawanga gavumenti yansinkana nne emyaka 14 myaka 14 tutambudde emyaka tuzadde abaana bakuze muwala waffe asembayo ali mu myaka 16 kati Haji yeebaza Amafiina olw'okumukuuma ebbanga lino lyonna n'asuubiza okwongera okumwagala bisoko bya ngoma ono muyita baby girl okuva mu buto abamu mulowooza mulabye kati myaka 14 ng'akyali bwati so ndi musanyufu nnyo kyenvudde njagala muleetere ebirabo bino tulina nettuwa gye tugenda okugendako mutwala Germany tugenda Sweden tuveeyo paka Dubai. Maama Fiina yeebazizza bba olw'okumwagala n'okumugumiikiriza byonna by'azze akola. Neebaza Katonda nti Haji taŋŋambangako nti weetonde ate Haji talabangako nti munyiizizza wadde nga munyiiza every time amanyi kibebi kye kinnamutebi kye kagwake kagutonye Haji newe kuba kuyingira mu maggwa ng'alwanirira Maama Fiina ekyakikola talwanira ne Maama Fiina alwanirira Namutebi oli gwamanyi ow'ekyabazaala buli anti. Omuyambi wa Maama Fiina Rosette atubiddeko nga Haji Ssekidde bw'abadde ayagala okugulira ekyebbeeyi kye ekirabo kya Valentine nga kya mmotoka kyokka n'akizuula ng'eno temulya kubanga kyenkana buli kika kya mmotoka wano mu Uganda akivuzeeko. Yabadde apulaninga muwa mmotoka nejjukira mami buli kimu akirina nemugamba nedda muzeeyi ekintu kye ngenda okuyiyiza nze mu bwongo bwange nsubira kijja tukolera kati that's how the process started. Abudu Muwonge yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Twabadde tuli awo munnamawulire gundi naye yakomyewo awo yali Wabukedde Flavia Namulindwa agenda Gomba Namulindwa sijja kusooka kwogerako kati ate Gomba ag'omu kubugaga yawe gy'alaga nafunyeko Yesu oli mutuufu lwakuba essimu yange njijjeeko awo waliwo obuzibu kati abakyayo nani ono lwakuba nti esaazi badde bamukubanga badde bagamba alimu wa bitege atambula nga kinnawolovu kati awo tuli awo ne handi ne Flavia bambi Flavia nyoonya wanyiizaamu nyoonye bino byaffe babiri ne nyoonyako naye ng'olabye ne Bukedde ng'ekkubye nnyo bane Bukedde ekubye Flavia niba ngayo omusajja yamukwata ani pozi nga yamala ne bamuta buti musajja Kanyike naka bamuta bampozi wabanga bamuta buti ninga bamukwata mu kemabegaawo ng'ani amukwata kwebyo ebyo byaliwo ebyo byamawulire awo yajja mu mawulire mbu kiyinza obba bamukwatamu anti Bukedde eyo ng'ene ekkuba bw'olabanga sitole ya Bukedde ng'ewandiiseeko nti byabasasi baffe baba bakuba ggwe ate okuwandiikayo nti bya Isima Lubega oba bya Lugendo ku Lusifopawo ne bamukubira ki owaabwe mune Bukedde yansobera Bukedde omuntu nga wammwe yakolako wammwe ne mulina omuze okkuba abantu Bukedde muli wange Kayira Saalongo oli wange Bukedde yonna muli bange kubanga tewafuuka onalebo era kibagattako bwe kiri ate n'omuntu akozeeko ewammwe bano aba Bukedde mukuba bannammwe nga bavudde awo bakuba soda w'abakyala ogamba otya anko soda twasemba bino omulimu gwe twalimu emabega ne bakuba soda w'abakyala musajja ati oba yagwa n'eddalu omanyi nti ku nsi tewali kirango kibinga oli n'akuteeka mu prime time n'agamba nti oyo si mukozi waffe akolagana naye ku lulwe
ekyo ekirango kibi paka ensi lwe liggwawo. naffe waffe awo balina gwe baakikolako. Owa ku BBS baakikola ani? Omukazi yani egiwanirula oyo yadda ku toopu awo. Bambi ekirango ekyo kibi. Ne mu KCC abakozi ba KCC banneebaze. Nali nzita Kawuju. Peter Kawuju. Kati yagenda afuuka mwogezi wa umeme. Maama we. KCC ebadde n'omuze. Bwe bakwatira mu manyanga oba n'okola ekintu ekyesitaza nga bakwegaana nga bagatabangako mukozi waffe era ffe tetumumanyi. William nga bagenda mu bukedde nga bawandiika mu lupapula tabangako mukozi waffe ffe tetumumanyi. Si kyeyakoze mukozi waffe naye kyeyakoze tekitukwatako. Bakwegaana era nze KCC yalinjagadde nnyo. Nagamba Kawuju ne mugamba kenzirayo okukiwulira nja kujja nkukube bansibe busibi. Nemuka Kawuju muleke kitegeeza naffe mujja tukola bwe muti. Omuntu bw'aba yakoze ekikyamu mukivumirire mutwetonda ku lwa KCC olwa mukozi munnaffe. Olidde naye kyeyakoze kikyamu si bye bigendererwa bya KCC ne si kwegaana muntu. Nga KCC egenda mu bukedde ku front page negamba yotabangako mukozi waffe. Yate tumwina mu bitabo byaffe. Kinenemu. So kati ne ndaba wano wabango gundi waba naye ayagala gombala kuba kimanyi omukulu bangambe tabyagala. Ani? Talina muganda ye gwayagala ku baloti. Ani ataawo aba alimbye muganda waba muganda wo. Andi jukira aba propagandist kubatandikira. Ekibiina kifudde ky'abaluganda bakuna bamukwano. Jukira ngono Eddie abamaze ebbanga nga yeesimba yasooka Kampala Centre. Ne mu kiri ekisanja. Wakino kiwedde teyeesimbawo. 2021 twavaamu. 2016 yeesimba Kira. 2011 yeesimba Kampala Centre. Kachigeza abadde bavudde ddanga alina political aspirations ze. Naye ate ne Eddie yawe leka tukyayisa bantu. Eddie yawe naye wagaana okusalawo. Eddie yawe ebyobufuzi tebabyesooka bwesoosi. Ekikubya akalulu n'osemba buli lw'ojja. Ebyobufuzi tojja nga bamaze kulangirira. Ebyobufuzi byagala bikolwa. Biyingire. Naye gwe ogenda kukyawa Bobi Wine okyawe naffe. Eddie yawe obaani yakusomesa ebintu ebyo beera mwafirigo kakkanira eyo. Olidde naye gwe bonaogambanga nti bwe ebyobufuzi bijje ojjanga kusemba ojja kuleetera ne famire ekizibu. Bagende nti muntu kyasinza okusemba mu byobufuzi nti Eddie yawe. Naye akwata kyakubiri bwe yeesimba. Sereko yamu ku bali yali wakubiri. Agenda ewagundi nakasajja nako kagumumuko. Ani ono ow'ekira. Yali kyali kyakubiri. N'ekibi nnyo ogenda ng'ojja weesimbasimbawo wakati omwana wattu bamwagala okukamala. Ne bajja gamba muntu ki akyasinza okwagalwa mu Uganda nti Bobi Wine. Ate muntu ki yakasinga okusemba nti Eddie yawe. Eddie yawe ebyobufuzi bite sigaza ndongo. Sigaza luyimba kino olutunde nnyo era nalabye balutadde ku kipande. Tukiggale. Sigaza kukiggalira eyo. Galira eyo. Ebyobufuzi Eddie yawe bireke bambi. Oli mukwano gwange. Awo kati tuwongere ku kasose ekintu tunatandikira wiiki ejja. Wawela wenalabya akatu wano mu Central wano. Nadde ndabye kaadi yani ya Nuupu. Makaadi ya Nuupu. Lubaga. Lubaga ki? South. Ujinia ate bamutwala mu Central. Ujinia geninako. Siri mwogezi wa Nuupu. Central Kampala bawumanemu. Kampala. Baagala okujjawo gundi. Anti gundi takoze. Malende mulwadde banna. Malende yerwaza bwerwaza. Mulwadde bambi. Pozi kati nga yalwadde ebya serious. Mulwadde. Malende abadde yerwaza. Ebyo twabyogera kuseginya ne tuswala. Alo abo abantu tuli ebigambo byaffe. Mulwadde. Ayina ebimuluma. Biki? Omanyi omuntu asangiddwa nga bwe baamukwatira awo. Bikwede yali alimu ekiso. Yalimu ekiso. Nti omubiri omulamu we bagukwatamu tekibawooke. Naye wasangibwamu olukye. Neza olwo Malende lwe yanyiza lwe bajja bakwatira mu Parliament. Omusirikale aba tannaakutuuka yabanga kino ekikoko ekyagala empanga. Yesitama busitami bw'ati.
Nengamba Linda abadde ki? Wali olabye enkoko anti nze nnunze nnyo enkoko. Enkoko ng'eyagala empanga. Olugirenge tegikale. Neewanika ekyensi Bane enkoko eyagala ebintu ebyo. neewanika ekyensi oli ayitewo mangu. Simon nawe oyagala ebintu ebyo. olulengera anko negamba anko yitawo tulina byetwagala Simon naye wayonooneka. ole mwanno ate akenkoko omadde sikawanga Maama nze nazirundako gavumenti yampako emitwalo negazya n'omwawaatire tukwenaatuula bweti nze nalunda nnyo enkoko nezeetegereza. Enkoko nga yayagadde beeyagala. kyokka le enkoko ebamba ejjeera enkola y'abantu bennyini esooka needdusanga enaagenda wala nemala neebwamu omulundi bwegufu nogakala tebaddukira nange kinyiiza ku nkoko era se nalina obuyinza n'alizivunaanye nembuga lwaki musooka kudduka bonaawo lwaki odduka enkoko ekikumalako Saimo edduka bweki ate edduka ku katono bweki neebwamu omulundi gumu bweki newanika n'ekyusiti oli ayitewo bulungi. Era senga enkoko baali tozivunaana n'alizitutte mu kkooti. owaayi ewangi abala tujja kwongera buli we naakufunanga nga tugenda tufunula tusengejja kaadi obuzibu nembadde nkyagamba awe Rubaga South Otalton Gold waliwo Eugenia Maulana and Rain waliwo Katongole ki Julius Miransana Katongole naye ayagala tukyawo kati Katongole bana abantu ebyobufuzi Katongole oli wange kuba Katongole ali mu kusabirira tebaleeta debate Rubaga awo anti ng'olwo lwafa ate nga kyagenze kyawandikiddwa teriiyo kalulu kagenda kudda mu nuupu nga tekaliko debate. ye constituency tujja osobola okulaba omubaka yennyini ng'akuba pressure anti olaba naana ababaka tulowooza nti banafu Honorable Geoffrey yakwogera mu palamenti aleka mirundi oba gwakusatu yasooka n'ayogera ku luguudo lw'e Katosi n'ayogera ku mmwanyi ogwokusatu nguleseeyo kubanga siri sure yayogera naye tunoonyeza Otalton Gold ali mu nkuubo bw'ati oyo yalemwa nange simulabangako mu palamenti oba ayogera ssaawa mmeka bannaye nedda ayinza okuba bambi agendayo nga palamenti bagiggadde tulanga kusendeza musajja ayinza okuba nga buli wagendayo asanga bagiggadde naye sisobola kulinda debate ya Rubaga South Katongole giyazimu binansana Otalton Gold Eugenia andi Eugenia bamuwadde gaahe bwe kiri bano oluzungu lwa Rain nalwo sirwekakasa bulungi olwa Rain simumanyi nnyo ono azanya comedy simumanyi nnyo oluzungu lwe sirwekakasa bulungi owaayi gyatumalirize nawo n'ebintu ebyo twasembayo nawe nga twali ku kitebe nga gundi tazera n'omuyingira nnyo ani Luswa Luwemba anti Luswa ebizibu bye kati asaba muzimu takyena gwasaba twakyogerako nenkugamba nti yeetonze era nekiggwa kulekanga gwe oli mutabani wa Katonda taata we yakugamba nti tamusonyiye siri mutabani wa Katonda so wabanga yeetonda kati tumulekere Katonda yagamba olulimi lwamuseererako naye obutajja mu debate yagambye tebaamukubira ssimu nga nze namulaba ku ntaana ng'agamba debate bagigaba lwakubiri kaadi bagigaba lwakubiri mukama wange lwana fight hard nfune kaadi mukama wange nze wano kumpa kaadi bagigaba lwakubiri kati Seginya yamuga nti kaadi bagigaba lwakubiri Seginya yali ayogera andi jjukira baŋŋamba nti bamuyita batya taba mujjo bamuyita batya maama ono atulwako emmandwa yange mwerabidde nawe kase emmandwa byeyogera tabimanya era abibuuza amulinanya oba yatuuka awo omuzimu ne gumulinnya gundi bambi atya bukyeggoogera mazima gamukaluubiriza Luswa
ate bukigamba abantu nti bannange nkolera mpuuga yandeese kyokka kye kimutiisa sikulimba ate bukikwogera mazima nti banne nkolera mpuuga yandeese yanemeza mu kalulu ani mpuuga sente zanye zibamu obuwi gugamba zize azijja mu data mayini sente azijja zamuwa musolo era baagala kuzannya Luwemba abeerewo babadde no bateze n'akakodyo basuule owa Nuupu basuule n'owa Movement balangirire Luwemba nakyo bakipulaaningako nti olaba owaffe agudde nedde bukiri bakiteesaako naffe tubayo ne bakigatto baali baagala kusuula bonna basuule Nalukoola basuule Farida balangire Luwemba lwakuba NRM naye namuno independent candidate ate naye bagamba w'amaanyi ate asenga ne Farida anti ekizibu kya Farida alinganga Abedi ne Kifumboowa basemba nnyo bane mu kibiina basemba Farida buli weyeesimba yasemba Abedi Kifumboowa ne Farida mu Uganda bakyasinze okusemba era Farida obviously ajja kuvaayo ng'asembye NRM y'amaanyi awo mu Kawempe ng'agavaawa naawe gwe wali obaddeko Simon Kawempe gw'omanyi abantu b'e Kawempe mbonaabona gye babonaabona ye wali emyala egisinga obubi mpozi kati balinayo enguudo zo zirongooseeko nebakoze enguudo mu Kampala owulidde enguudo mu Kawempe kiri kalekaleko we wali obubinja bw'ababbi bakasolo baani obubinja busibuke balina obubinja bw'abafere bw'ababbi nga 18 we wali abantu abasinga okufuna embuto wali okigendereddeko Kawempe bafuna embuto bane nawe nagenda olaba bw'ova ekawala bw'oti todda ku kidda utwamukiro ogende wakaye ng'ove wamwe gwe Lawrence nodda bw'oti ngadda ku bitala abayitawo batya bbaala ki eri awo si gy'osula Lawrence bannalina kyangu ku bamalaya bangi ngabe nabalakwo nze nali ndowooza waliwo ne bbaasi batikkudde tibalinda mmotoka baali bava naye nga budde bwaki ate nga bona bambadde bumpi nga bawala bangi ate nga buto nze nno muno mwenjagala okumanya nenyimirira ne bakuyita anko nenzisa ku ndabirwamu njagala nyiga oyagala ngaba nejjalibu okumanya kuli muku baani abeetunda mawanga ki agasinga waawo walabawo ggwanga myaka ki ekyeggwanga ndekibawula nena lyo nalirabanga yawe bali obalaba neggwanga otidde buti nze nditegedde olulimi tebalutereeza bulungi baali boogereramu olwo lwe nabasanga boogera nga tebalutereeza bulungi waliwo bbaasi ebaleeta okuva mu ggwanga eryo ebayingiza buli lwa Friday kati bayingidde eggulo bangi bbaasi zibaleeta walabye bbaasi ezaleese abakungu ba UN okuva eno eGoma ne ziri bbaasi bwe zijja bane bajoze Uganda ne ziri bbaasi bwe zijja kale owaayi wangi wafunye ku musaala gwa KCC gwazze ati nakantu ke nalabye nga bagamba nti Idi omupya omusaala yagukutte Idi omupya omusaala teyakutte musaala Sharif Hajati Sharif Bugizeki pozi owabyobulamu Hajati Zaalwango bamuyita Saala Zaalwango kinyirira balina campaign gye balimu gyenjagala okubeebaza waliwo abantu abalina amaduuka agalinaanya amakubo kati baddira emyalo egyandibadde giyitamu amazzi waggulu ne bagizimbako omuntu we bayitira baleke amazzi gayite wansi kati ebisaaniko bijja ne biregama awo kitegeeza tukataimu amazzi nga tagasobola kuyita wansi ne gadda mu ki kati bagenda bamenya ekyo kyakoleddwako ne Nankulabye mu Kiyaayi
ekirala kyenalabe emyalo egyo bagibikka olumu abantu bateekamu payipo ya suza suwegi era nalabe nga bazibulookinga era mu kesisi tekikkirizibwa musango gw'amaanyi ekyo ntanjo kya kupeja Dr. Zarwango muzaba akikola agenda atambula then ne campaign eno gye yajja bandooza eri mu campaign y'ennaku 10 ya Hajati bagiyita weeyonje weeyonje nga bagenda bakola bulungi bwansi nga bakebera ebifo n'okulongoosa simanyi mirala neze ku kyobulamu bwa Kampala ono omulaba tumwagala mulamu bwe kiri emabega kaawo ebirwadde byonna bijja bituukira wano nalabyo ono Dr. Saddam Rashid Lukwago nga guli yamukwata era ne weegendereze ate nno nabadde ntidde nga mmanya ali mu kandolindo lyo manyi ayagala amawulire ne bambi siriyasi noti mulwadde kati yaterera yaterera n'omanyi omuntu asinga okwagala amawulire wano mu Uganda Mama Fina ne Dr. Rashid Lukwago omuzadde essomero w'ogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagaziza omuyizi okusoma obulungi tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga saako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga Haji nange ndaba bamuwaayiriza Haji bakuwaayiriza n'okwata ekimuli kya $5,000,000 ekimuli kya $5,000,000 Mama Fina onookyawako bukyayi naye Haji gwe wamutaddemu ssente nze siina kyammanyi bannange Haji gwe wamutaddemu ssente kyakulemye okutegeera ku kimuli ekyo Haji nze nyensanyuka obwedde yabuzeemu nnyo ensanyuka ya Haji yabuzeemu nga nkake n'omuntu gw'oludde okulaba omulaba ngoloba kale lwakuba bagamba laavu bwekula chemistry abula ensanyuka enkake erabika Haji bamukaseemu ebimu ate nze kasa naye ng'ab'amawulire babale omaye oleeta abataayonoona bwe kiri ate nze ekyankakasizza nti ebintu yaleese Seeguya muddu awulira waliwo n'ono Mama Fina gwayagala ennyo owagataliiko nfu agasakira ebulenga naye ffe balwasama b'okukyalo kuno omala okusaka emboozi ate ogambe naye okusinziira ku bwendaba Mama Fina teyaleese munnamale wa kusinziira bwendaba yaleese balipoota b'amawulire Seeguya nga bakimuwadde bwakinnyonnyola Seeguya naye kati ffe andi omala okuleeta emboozi naye yakozesa pulezidenti yakusinziira bwendaba engeri Haji naye nge gyadde atumira ku ssente nga gwe gusooso ziraba ne Seeguya ne muzibu Seeguya ku Mama Fina Mama Fina ne bwagamba Seeguya nti weeyambule yeeyambula Seeguya talina choice ku Mama Fina emugagga we Seeguya kibatusinga okiraba Seeguya bakumya abagagga kati Seeguya yino omugagga wonna yatwala kamiliyoni ebweru Juliet Zawedde awa Seeguya tiketi buli mwaka naye nga tamukunamya nnyo nga Mama Fina Mama Fina akunamya Seeguya
ne bwamugaja awungo yavula Segula ajja naye Seguya yaweza emyaka 20 Mama n'amukolera omukolo kati Seguya yakuma abagaga be talinga ffe abakabampande naye nti bamukozesa okuuma kirungi naye ayitawo views ne likes zitwononye naye nze nakidde sekidde zikisaagadde Haji milioni 5 wazitunuulidde nga nawe yakasooka oziraba simanyi Ani we nkugambidde nti Haji ebimu bamukase bukasi Haji laavu yabaddemu ebikake ulidde ekimwe Haji obwedda ajja n'aganya milioni 5 gano kyadde kiwamudde akitumya bwana milioni 5 gano zikomeyo waggulu milioni 5 gano sansose nengulamu ekizimbe kya milioni 3 abiri nitugulamu ekimuli Haji ekimuli kyamulumye Haji obwedde ekimuli atunula nga oba gwe ekikutawaanya kubanga omusajja akutte milioni 5 n'aziwa mukyala we ekyo ekikutawaanya Haji nze ndaba gye namulabye Haji oli wange Haji yalaze okulumwa kungi lwakwanze ke saategedde naye nza kondi kabuuza mami nga mulabye mami waba akyusa nga tatugamba okukyusa kutya nkutegedde bwaba akyusa baddadi tatugamba twali luli birthday gye twalika nga talina ddadi omulala anti ono ye yaguma nga Seguya ono sebigumira we abakyala bamuyita nabigwaviira Anna ate ensusi Haji ajja gwaviira Haji ayogedde maze ne Mama Fina emyaka yamasisinkana wa myaka 15 ani Haji yasisinkana Mama Fina nga wa myaka 15 alimba era emikisa mingi nga Haji okuleka Fina ye taata w'abaana ate tasobola kulimba ku baana Mama Fina tuwadde amawulire agaaga tasobola kulimbira mu baana be ne ekya ssente kikkaka tasobola kulimbira mu baana be kubanga kyali tekyetaagisa naye ekibuuzo abaddenga wa meja meja ne tuva waliwo omukolo gwe twalimu ogwo gw'amahale gwali gwa $200 oyo Haji Mama Fina ayagala Abasiraamu oba be bamutuuka obulungi Abasiraamu batuuka nkubuulira amazima nze mbaddeko n'abawala omukazi aga teri muntu atuuka muntu ku bwongo nga Musiraamu nyagadde kwekubira paasi nedda si kwekubira paasi abakatuliki batutenda ani nedda ali batugamba nti ate wewanga oliko nkulamusizza ssebo ate nkulamusizza tatankula bintu tajjayo na liva Nairo Omusiraamu yajja Oliva Nairo obadde kinawe oyagala twonona bwonoonyi nkulamusizza akoma wano kumpi ate nawe wakoma n'alaalira naye Omusiraamu ayingira buli kasonda konna n'atuuka ne mu ddubi n'agwayo eri Omusiraamu gasika nze nabawala ne babasista bange banga teri muntu waliwo sisita wange Nalubega yaŋŋamba nti ye afunye ku basajja abawera netiri musajja ali amuyingidde n'amuleekaanya n'amukyamula nga Musiraamu bannaye ame tukutumiddeko ebibuuzo tulinabibuuza abewaffe twefuula abagezi naye Haji mugambe olala bambye naye nze Haji mwagadde nze kalo nasaba mpa obugumiikiriza ng'obwa Haji obwo nanti olumu oyinza okugumiikiriza anti tulakwa nti byonna eyo abakazi abagamba twegombye Haji ng'omusajja asobola okunninda naye akulinda oyinamu ku ssente bwe kiri era mwe temulowooza nti buli musajja ajja kukulinda ng'oyinamu ku ssente balinda ba Mama Fina nange Mama Fina kubanga omanyi omusajja wamusanga ku myaka 15 n'omukoowa ennaku n'emukuddiza Haji alinganga twalina ng'oluze Butambala nga batugamba lwa musambwa naye bw'ojja mu ssaawa 7
bw'ojja musaamusanvu lujja okunywa amazzi kati olina oddugamba sooka onviire sooka otuviire tusene amazzi nga nalwo nti omusambwa guvaawo omusota nga guva kanyaagi bw'akola bambi bamugamba waliwo meeja abadde azze waliwo meeja abadde azze musajja wattu nga naye adda ebbali banyaagi kwagalako bugumiikiriza na buntu bulamu era saa maama Fina tabadde mukwano gwange mbadde ngenda kuwa sisita wange njagala abako bwe batyo kajaji alinganga omusambu ogwo twalina ng'oluzza emitwetwe bana abantu b'emitwetwe butaaka mulujjukira nga gwo omusambwa gujja mu ttuntu gunywa amazzi oluusi wayitanga lwa Naalongo naye nga bw'ogusanga saagusangako ne bagamba bagusanga ng'ogasooka oveewo nga bambi guvaawo ng'omala okusena amazzi nga gudda simanyi oba onaazifuna nekola nnyo ssente kubanga ssente olaba omuntu alina ssente tabuuzibwa bibuuzo bya kisiru bwe kiri omuntu alina ssente ateekebwako bigambo bwe kiri pakati ekyo singa Amafiina mwavu ye yakikoze singa bamutuumye edda amannya bwe kiri ate kyasezza okunsanyusa maama Fina ali lubuto azaala biki naawe maama Fina ali lubuto nsibawo ssente wano ku pulogulaamu yo maama Fina taweza myezi 2 nga tazadde maama Fina ali lubuto bakuba ebyo byo naawe nkubuuza amazima azaala biki ani gwe maama Fina omuyita mukulu nnyo akwana asema okuyenga mami agamba ba myaka 35 yakyogera emyaka nga 10 emabega nkiwemeka wa 35 kati ali nga mwana mu 5 maama Fina nange namwegezaamu nze nasula obubonero kato waliwo kwanja ku maafi maama Fina namukwanako tolina ssente zijjayo maama Fina ate liye tanazifuna weyabeerera omusawo Muganda nga tannaba maama Fina twasooka kuba naye masimu kuzireedi kyali kiwala kino nga kirina ettama yali muddugavu nga katono ng'alina watto maama Fina yalungiwa nnyo mu buto olidde yalungiwa nnyo mu buto namwegezaamu nno ate nze nasula obubonero naye namwegezaamu nnyo era sa n'abo abaana naye Fina we yamulina era nga tumuyita maama Fina ne bano abaddirira abo aba Haji senga kuliko owange sakuliko owange maama Fina si mukulu si mukulu ekyo nange muteerako omukono yakayingiraana ana bw'aba agasibye aba yakagayinga ate ayinza okuba ng'akyalimu 38 bannaye sikakuba bannaye tuli mu kuweeweeta mugagga nedda tukiriza omugagga akuzeemuko nedda maama Fina akubye olwa wano maama Fina tannaba kuweza 5 naana tannaba gaweza bannaye maama Fina mbadde naye ani kati awo nze mba nasoma ne maama Fina ani ate nga nakulambulira maama Fina maama Fina nedda bannaye twegeza muwala wa maama Fina tuli mu myaka gye gimu kati ayagala ajja nasinga muwala we obuto ani maama Fina maama Fina bambi gaana tana bw'aba agenze nnyo ayingidde ano 39 maama Fina si mukulu bannaye nedda maama Fina twamuwulira dda nemwerabira kanaffe abantu batuyita abakulu ennyo zege mbadde ne maama Fina mwegezezzaamu emirundi n'emirundi kati isimanze nakuwulira ng'okaaba okumala emyaka 10 nyinza okuba nga wenakabira nga nina wa myaka 14 oba 13 lekati ngweyo ekyokulabirako kimu kati muve ku Museveni nedda ngweyo ekyokulabirako kimu nze nagendanga nendaba Walukagga bana Walukagga abantu emyaka gyakokene wendanga yaŋŋamaana mu egyo naye nze nagendanga nendaba Walukagga ne Fulufiga era ng'onoobalaba nze nasomeranga Kololo High nga oteekwa okuba mu uniform oba identity card nga Walukagga nga waliyo Riverside wabeerangawo ne Biwologoma ne Parade Theatre ne Parade Theatre yali yakajja ne Nairo Theatre omuntu wano gwenkyo omukulu bannange lwakuba takkiriza bukulu bwe ye Fulufiga mukulu Fulufiga mukulu alinga mwasa tumwemeka ani
full figures bya 5 ba 5 mu 5 full figure mukulu Mami nedda. Nze kuwe mbadde nsoma ekkololo high Gwo asoma obukulu. nedda sebo full figure singa mama fino obukulu Kyava full figure asabiriza mutowe. amazima gogerwa bombimba manyi nnyo Kale full figure abasinga mama fino obukulu. Mama fino yagagawala full figure ali kusa. full figure asabiriza mutowe era full figure bwobogendwa mama fino leka kwewa kitiibwa mama fino yani okuwa ekitiibwa Eyo gamba nti mami amuyite muwala. full figure taddeyo gamba mama fino mami amuyite muwala amuyite gwe Silivia anti olemwa full figure mukulu ge mazima nze mbadde nsoma ekkololo high school ulidde mbadde nsoma ekkololo nga mu ekkololo bw'ojjira mu uniform nga tosasula olwa Friday lwabanga lwaba students mwenna nga Riverside buli lwa Friday muyingirira buweerere ba student emisana ekiro lwabakulu abagenda okusasula ku biwologoma ba student mwenna emisana muyingirira buweerere ekiro lwakusasula White Nile eri mu owinaawo ulidde nga ba student muyingirira buweerere kino kikyogeza kukakasa nga full figure mulaba ajja full figure yazunga yaliko mba picking makula entebe gita singers entebe gita singers ne mba super singers bali ezo nga z'abayimbi kyolo super singers yali ya Matiya Luyima full figure kati olonga Matiya Luyima asinga full figure myaka yange emekaawo full figure ayinza okuba nga benkana ne Matiya kankuwe bwino gwe kimanyi Matiya Luyima yabadde bosi wa Fred Sebatta abadde akolera mu super singers bwadduka ku Matiya Luyima Fred Sebatta n'ateekawo Matendo promoted singers ne Fred Sebatta omugenzi ono yayimba mpanga Moses Katende babeeranga mu super singers bakadonka mu super singers yaleeta ebibiina byonna byolaba byadduka mu super singers kitegeeza ba full figure bayingira super singers ne Sebatta nga be baana abato full figure asinga ne Sebatta obukulu full figure onomvumako buvumi naye amazima ngo kati full figure akasinga Ssenkubuge obukulu olowooza simanyi myaka gya Ssenkubuge nandi Ssenkubuge tasinga Sebatta bukulu Ssenkubuge mukulu nnyo Ssenkubuge muto ku Sebatta Ssenkubuge muto kati kitegeeza bujjo tulowooza ku show y'okumakya Ssenkubuge ye mukulu full figure mukulu full figure atya bukikwogwera mazima ne full figure akula bulungi gwakimanyi erinnya lya full figure ni yali mutuuma ate nze atamuzaala mmanyi Geoffrey Lutaaya yali mutuuma omwana we Kakuuto yatuuma full figure yaliko muyigozi oba yagendayokko full figure yazunga nnyo mu bibiina yagendayokko gye bamutuumira erinnya lya full figure ne Geoffrey yali mutuuma kati eri mu super star yeeyitangaani eri saamanya linnya lye baamuyitanga yakubako n'akayimba mulye abulamu bumpi abakyakala mukyakale olwo lwa chance olwo ne lufaanana bwe lutyo yakuba oluyimba lumu lwokka mu nsi simuyangako lwakubiri lumpa eyo full figure ino oluyimba lumu
mukyakale lufaanana bwe lutyo lufaanana mu lwaki Chansi Nalubege yakupa ne Fulufigo oluyimba olwo Fulufigo yaluddamu ne Palaso olwo oluyimba Fulufigo naye yakuba lumu lwokka emyaka gyonna talinayo lwakubiri lumpa eyo olwo oluyimba lwe yaddamu ne Palaso ate ng'engombo y'oluyimba y'amaanyi olwo oluyimba lwe yaddamu ne Palaso Fulufigo lwe yakubanga mu Piikingi mu Entebbe Gita Singers mu Super Singers mu Bamakula awo tuve bannaye njala tugende ati mbadde nkyakukukatiriza kati nze Mathias Walukagga namulabanga nga mulaba atuyimbira nga kalenzi kato nga kaba smart Walukagga olawuza alina emyaka ng'emeka Walukagga tonyiigire Walukagga ne mukulu akuzeemu kuba nze namulabanga nkwata bitabo ng'ate ye ayimba omanyi emyaka gy'omusajja omutuufu ogenda mu myaka mu bamaama b'abaana baabasooka genda tunagamba ow'emyaka nange omukyala ali mu 60 onono kati wa 65 naye nga bambi nze mbadde njagala n'abavuma Fulufigo mumuleke bambi akuze nalabye olutalo lwa Zibeda lwaggwa ddo twalumala mwalumala nga bwe kiyitwala nga ku TikTok kweruli ebyo oli ku bikadde twabimalawo ebyo mwabimaze Fulufigo yawangula Fulufigo awangulikika naye Fulufigo gwe namulabye abamuleetedde abawanvu n'abampi kuliko Anko Kagatto kuliko n'omulala n'oyo Kagatto baamuvuma Kagatto yaleeta ebivumo by'abakulembeze b'amatwale ne birema naye Fulufigo mwagala bwagazi Fulufigo muzibu nnyo nalabyeko nono yabadde asibye ebiraasi abo bonna yabagatta mu ghetto n'abateeka mu kinu n'abasekula naye ne Zibeda yamuvumye zanya n'omwana w'omusoga Zubeda ne bambi kyembasaba mu lutalo luno muggyemu abazadde muggyemu abazadde mwe mwetwale njala tugende ku gundi ya kesisi gye mbadde nkugamba ninga tunagigendamu katono nnyo mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga ate ffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azzeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo 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 bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. kakati konsaani yange oyo twajjako wano onaabaako issues warayizinga ate ndi ku TikTok okwo nimbaako vidiyo y'omuntu gye nalabye ng'ate eri mu kukorespondinga ne office gye wakola ki gye wayogerako nga it looks like abantu abamu si bamativu n'entambuza y'emirimu naddala mu ofiisi yayo ekyala ate nga luli bwajja wano wagezaako okuba nga akiweta kijja mu ofiisi mwe kiri n'obaako abalala bw'okikola ki bw'okyambaza ne babaako n'abantu be nawuliddeko awo nga bagamba basettiyo babaaki oba kitongole kya byakwerinda RRU nga waliwo abasinzira mu kitongole soba section eyo abakomplaininga saidi zeeyo n'ebifaanaganako bwe bityo simanyi oba gwe wabirabyeko nabirabyeko ekikulu kya byonna ekiri mu KCCA muli entalo mpitirivu nga bwe kiri mu bitongole ebisinga era wano we mbadde nsabira Hajjati Iddi waffe omupya tomumanyi
ne bbaawo mumanyi era mukwano gwange mbadde nsaba Idi togeza n'oyingira mu ntalo z'omugenzi togeza n'oyingira mu ntalo z'omugenzi mugenzi otegeeza eyali Idi ekisooka Idi bw'onooba onjagala walinyoonyezaako sikwagalako ssente nenjagala kukuwabulako wakati oli Idi n'ate nina bye nsobola okukuwabulamu ne bikuyamba buli lw'ojjanga mu woofiisi ey'amaanyi bw'eti ojja n'abalabe b'osanzeewo ne bozze nabo ne b'osanzeewo kati Idi mbadde nkusaba ekintu kimu tokkiriza kuyingira mu ntalo za mugenzi Kampala ajja kuwoomera ate tebakutomeza nga si gwe weesaliddewo ate bw'oba okola okunyoonyereza sooka weenyoonyereze gwe kennyini nga toddewo wakati woofiisi yo bajja kukonkona oli atandikira okusekera omwo abalala baba bakima emitwalo 2 abalala bakima emitwalo 5 n'okugenda waggulu naye nga talina nnyo kimuleese wabula olugambo Idi bw'oneewala olugambo woofiisi ejja kukuwoomera naye bw'onokkiriza olugambo woofiisi ejja kukaluubiriza nnyo kati ekyokulabirako balwana ekyala naye ng'ate abalwana ekyala bonna ba byabufuzi ekyala bamukuba mu ngeri 2 ekisooka bannabyabufuzi babi nnyo bazibu kati bonna abalwana ekyala bajja ku bantu ssente ne babagamba bagenda bafunira mirimu ng'ate tebaagamba ekyala kati awo nawo waliwo olutalo era abantu babibbiramu nnyo ojjajja n'akuggyako ssente mpa miliyoni 3 miliyoni 4 n'ajja ku bantu nga 15 naye ng'ate si yagaba emirimu naddala woofiisi ezo ez'amaanyi zibikozesa naddala woofiisi nga z'abaminisita minisita ayinza okuba nga si yajja ku bantu ssente naye abakozi ba minisita babikola era ne woofiisi ya minisita ey'e Kampala eteekwa okuba nga mweri naye nga Kabanda tabimanyi nga mukazi wattu naye ng'abayambi be ne basekutale bakikola era woofiisi ezo ez'abanene zisudde ku bantu ebizibu ojjajja n'agamba mpa miliyoni 4 ngenda kufunira omulimu naye nga ne minisita Kabanda takimanyi naye ng'aba amumanyi nti mukozi we naye nga takimanyiiko weewaawo ayinza okuba ng'akimanyiiko n'olumu baba tebabimanyiiko kati ekyala abamukuba ba mirundi 2 abantu bangi banyaga abantu nti tugenda bawa emirimu mu KCCA ne babajjako n'obutitimbi bwa ssente kati bali be bajjako ssente batandise okubanja emirimu ssente tebaziraba n'emirimu tebagiraba kati ate ono ng'abagamba nti ekyala nze namulaba omuntu bannakampala bagezi ayinza n'okujja ku ofiisi ya ekyala n'akonkona n'agamba omuntu ali bize tujja mmulaba n'agenda mu ofiisi nakulaga nti ayingidde n'ayitawo buyisi bakiŋŋambanga nnyo ku ba minisitule ya internal affairs awo ng'oli agamba ngenda kufunira endagamuntu oba passport n'okumulaba ng'okuyingira ayingiridde ddala naye nga tesi mukozi bwe kiri era kyayonoona nnyo ofiisi eyo abafere babikola ayinza n'okujja n'agamba nti ekyala nsanyusa okukulaba oli n'amuddamu nti nange nsanyusa okukulaba naga nti abadde biza ajja kukulaba ajja kunziira omanyi oba kati oyo abindekera mmala ne mutegeeza kati abantu ezo woofiisi babikolerako nnyo ate ekyala mukyala mu kyoli oba mulaŋŋo ezo kabira zitusingako ekintu kimu to be specific obutaba specific she's a northerner okay nezo batusingako nnyo tebatambulanga nawolovu bo batambula straight forward ebintu bya KCC byonna ne bwoba oyagala mirimu birina kuyita mu ofiisi y'ekyala
kati bannabyabufuzi yayagala kuleetera abantu 10 oba yasoma oba teyasoma gwomuwa omulimu nejjukira gye binaakoma okoma bijja kubuuzibwa HR era mwe mwagudanye kino waliwo abakozi be tuyita ghost workers emizimu alekebwa mugenzi oba tugambe eyali mugenzi aba yafa omugenzi aba era obviously era Kisaka yafa kale eyali Idi gyalekebwa mugenzi Kisaka bwe yajja mu KCCA yalemu okukola nga Idi yakolanga kazanyirizi ate n'akolanga supporter wa movement ne bimutabula n'abigatta kati n'afuna abantu weewaawo bannaye temunyiigira aba RRU mikwano gyange abasinga wulidde n'abajja naye tiyabateeka mu nkola nga bweragirwa ye yabateeka mu woofiisi ye nga baana be eyo woofiisi mu kesi tugiyita governance department era woofiisi yebadde esasula aba RRU naye ng'eri mu HR tebiriiyo kati n'ekyo sente zaabwe ziyita mu ofiisi ya Idi tukiyita governance olaba ofiisi ya president erina byekwasaganya naye nga oyinza n'obanoonya ku payroll ya gavumenti nga tebaliimu kitegeeza nti sente zaabwe zifulumanga eza ofiisi ya Idi bweki then ye n'ajjako era ofiisi ya Idi eyebadde n'abamawulire bebadde esasula ebadde n'abaana ba movement nga mwe muli ne kakwano kange Kamasha akokola bakati akakola zi video ez'okumukumu nako kabadde kasasulwa mu ofiisi ya Kisaka ako tekajja kunyigira ge mazima gennyini kwalabye akakola video kabadde kafuna ssente okuva mu ofiisi ya Kisaka kati kitegeeza nti Idi bw'afuluma engeri gy'otabeera ku payroll oba naawe ofuluma oba osiibudde ate ne ba Idi ne bakola ensobi abaana bwe batyo bw'oba obaleese oba oleese abaana 5 225 biyise mu mitendera emituufu 225 basigaze ni abanene bafuluma lumu bw'ofa nabo nti singa obaleeta batofuna ssente nga badde bazifuna nnyingi naye nga gye baba tebannatuuka tebannalambikwa mu makubo singa bikugira bubi n'ofuluma bwe kiri oba ofuluma abaana oba obaleese mu maziga kati abaalayo abo babadde ne babawana busente butono alayo ekola ki alayo omulimu gwayo yajja gwefaananyizamu ogwa enforcement naye ng'omulimu gwayo omukulu gwajja kugoba batembeeyi ku nguudo terinayo mulimu mulala kabangali nga bakutta abantu enforcement yegukola naye naye eno yajja kuyambanga ku enforcement omulimu gwayo omukulu gwakugoba batembeeyi ku nguudo naye RRU nayo neyingira buli mulimu gwonna era abaana abamu babagobye abamu babasibye naye ng'omulimu gwayo papasi ya RRU kugoba batembeeyi ku nguudo mpozi n'ogwokubiri ogwali badde ng'ogwokubiri ekibuga kubanga kiyonjo bw'otateekako buyumbayumba bu kiyosiki ye papasi yaleeta RRU bu kiyosiki kuva ku makubo n'owatasaana kubeerawo kiyosiki ne kabeerawo naye nga emirimu gyali ebiri kugoba batembeeyi ku nguudo n'abakiyosikisi naye lwakuba bannaffe abamu baagenda mirimu egitali gyabwe era abamu bafuniddemu ebizibu naye ate abalala bakoze bulungi abalala bakoze bulungi tuteekwa obbeebaza naye lwakuba nti ensobi omugenzi obuzibu buliwa eyaliko yakotogera abaana kuba abaana abasinga ba P2B tebaasoma omuntu ataasoma mu KCCA alina kukola emirimu 3 gyokka oba 2 alina kukiriininga oba kuyoola kasasiro kukiriininga oba kuyoola kasasiro kuba tebasobola kuwabwa supervisor kyagalamu oluzungu KCCA gyolaba ebitabo biweramu kyagalamu ebitabo nga biweramu buli mukozi bwe bakuwa supervisor oteekwa okuwandiikira abakozi abo
ate oteeka okukola lipooti ne fakiti KCC yagonzaamu luli twakiyitanga na daily report naye kati lipooti ogikola weekly report ate ne bw'oba oli mu banda wa kabaka ne bw'oba bano abakuuma kabaka baggalagala abambowa era olina gikola mu luzungu olina gikola mu luzungu kyova nti obwa supervisor kyagalako nga balabako ku mbaawo ku bitabo ne bw'oba senior 4 okola obwa supervisor ne P2B tosobola kukola bwa supervisor kati abaana abo baba balimba nnyo era abo abaana abo abadde bafuna emitwalo 15 buli mwezi alalayo oba kati babongeza kyesimanyi ate bambi babadde bababba nga leero bw'ofuna emitwalo 15 oyinza okumala emyezi 3 tuddangamu kufuna ne baga tusooka ate tusasuleko ku balala kuga emivuyo gibadde mu kitongole egyo omuntu akkiriza okukolera obusente obutono ate n'omala emyezi 3 wena tozeemuwa n'omuga tusooke tusasule ku bannammwe abatafunanga naye ekyo tugala tukyebaza ne mwami Kabugo agenda kitereeza mu Lubaga era mwami Kabugo asana Kabugo yakulira aba 7 Hill omuli RRU kumpi yabakulira mu Lubaga naye agenda akitereeza ekyo mwebazaako kigenda kitereera naye ng'ensobi yava ku mukyala Kisaka yaleeta ensobi eyo kati ate obusungu bwa mukyala Kisaka bonna babugyeyo babuleese mu ofiisi ya ED wewali obuzibu ono agenda ofuluma woofiisi nga mulimu ebitatambudde bulungi byali bingi kati ebyo ebitatambula ebyali tebitambula bulungi nga bw'ogambye nti ekisooka ED ng'alina abakozi abakola naye nga gye batali mu mateeka bw'aba afuluma naki nabo kati kitegeeza nti waliwo abaalina okufuluma nga ED omukadde akola ki agenda ezaali emperekeze nezaagaana kaakati bano abalabanga omulimu gwange ogugenda because oli eyali yabaleeta tebakyasobola mumusongamu kati ono yandibadde ng'abatwala kati gwe bali mu kusingisa omusango bwe kiri ekyali kituufu ate nze omukazi kyenyinza omunenyamu ekyala gavumenti gy'akolera yabayeekera gavumenti gy'akolera teyagala bintu bi straight forward gavumenti yabayeekera ey'abannabyabufuzi osanga omwana owa P2B ng'ali mu kifo kya supervisor ate eno ekyala takikkiriza yalinga ng'ali mu Amerika kati awo nawo bamugundirawo nnyo otegedde kyenkugamba kati bamulwanyisa entalo bbiri ekyala ye mutendeke kubanga aludde mu bintu ebyo bamujja mu public service abiruddemu senior expert kati yalowooza ali mu America oba mu UK ebintu gye bigoberera amateeka awo nabo bamukubirawo nnyo mu gavumenti y'abayeekere we ey'abannabyabufuzi osanga omwana ng'ali mu kifo naye nga tasobola na kuwandiika linnya lye nti Isima Lubega naye ng'akola n'omulimu nga ne ssente afuna kati ekyala nakyo naye abambi alina okukimanya ti gavumenti gy'akolera yabayeekera yabannabyabufuzi tali mu Amerika tali mu UK mu bufunze akendeeze ku luzungu n'oluzungu lukendeere ate kati n'ekyala engeri bambi gyali mu Northern n'oluzungu akozesa lungi ogutali musango ne woofiisi agiteekemu Oluganda ne woofiisi agiteekemu Oluganda gwe abasinga abalumba woofiisi eyo oluzungu tebalutegeera kati oli bw'agenda mu woofiisi ng'oluzungu talutegeera agamba omukyala mubi omukyala mukambwe omukyala tamanyi bantu omukyala ajja tuttira obululu bwa movement abantu bwe wajja okuweereza mukyala ekyala manya nti abasinga ba P2B ate abasinga bawagizi ba mwami Museveni kati ye tayagala kumanya nti oli ekyala ye tayagala kumanya nti ebintu olina bigobera mu straight line ye enkola y'omukyala nnungi nnyo 100% naye ate ebeerumya abalala naddala bano ab'ebyobufuzi ate ekyala naye tafuddeeyo asirise
yali badde afuna abantu abamulwanyira ku ntalo ezo naye oba tabimanyi oba mukodo kamala teryamanyi ayinza okuba nga mugumu ekyala bw'oba ompulidde era baaliiramu ebyamu eby'oluzungu by'ogambye buli kimu akiteekamu oluzungu kati yalabanga omanyi ebiseera ebisinga tulaba abantu abo abaasoma aba yaawulira mutuufu olumu kimukalubiza n'okubaako gwatuukira okugamba nti bannanga abasajja bano nga ndaba bankuba tebankubira bweru ekyo kikulu nnyo kati ekyala naye amagezi gemuwa bamutuukirira akendeeze ku luzungu gavumenti ya Mwami Museveni eyagala abantu nga bafulufiga ne Zubeeda otegeeze kye nkugamba gavumenti ya Museveni eyagala abantu bafulufiga ne Zubeeda ne mwetwalako tokkiriza kulekera muntu era kye kigenda okukubya ekyala abamutuukirira kendeeza ku luzungu ate ekifo ensi gy'okolera tuli mu Amerika ekimu ekyalemya gye n'omugisha muntu obukulembeze mukulembeze mulungi gye n'omugisha muntu Katonda buli kimu yakimuwa obugezi mugezi obuntu bulamu empisa obugabi obukakkamu ebintu bya mugisha muntu birungi ne si byebikola wano bikola mu USA na UK era kye kiremesezza gye n'omugisha muntu kati n'ekyala naye akola bya mugisha muntu kendeeza mu luzungu mu ofiisi ate ebyo bisinza okwonoona nti kubanga ekyala manyo erina amateeka bwe kiri gaayo kati buli bw'ova ku ekyala manyo n'okolanga gwe bw'oyagala okugamba ate naye waliyo omusango omuki ebiseera ebisinga maybe abantu be balina okukkiriza nti wabanga ekyala omulimu gwagukola mu bwesimbu kati mmwe abalekebwa ebbali mulwane mutuukirire kubanga ekizibu kyayo ekyo kyokka kiri kimu nti ye kimutaasanga omuntu bwe kiri naye kiyinza obutataasa institution then kiyinza n'obutataasa bano abakozi abaliwo kati sawa zino olaba KCCA waliwo omukozi alimu kati naye nga n'emikisa gy'abaana bokukola mu KCCA gyegiri kakati okusobola okuba nga obadde okola mu KCCA n'abaana ne bajja ne bakolamu olina okusetingawo structures nga ziri clear nga bwe wayingira n'omwana we bw'ayingira naye bwe ku nsi tomanyi kati ekyalo ennaku abazadde gye balina n'okeera ku makya n'oweerera omwana n'omuteekamu sente nyingi n'ayita bulungi kakati ensi gye yava ng'omwana wamala okusoma n'ayita obulungi ebitongole bimulwanira buki bulwanyizi katomanyi kubanga otaddemu ssente z'obonyebonya omwana ayite ate n'okumufunira omulimu olina oteekamu ssente bwe kiri kimenyera ddala omutima bwe kiri era kati abafere bamafiya babba abantu nga bakozesa woofiisi y'ekyala gyatamanyi ku mutwe n'amagulu kuba omulimu gw'ekyala giri nagyo emirimu ebiri gyokka recruitment recruitinga n'ogwokubiri gwali badde training mpozi n'ogwali badde ng'ogwokusatu kulaba musaala bano bafuna musaala ki buli sekita bw'otraininga recruitment bw'oyingiza ba driver n'afuna sente mmeka bw'oyingiza ba kazo anaafuna sente mmeka permanent anaafuna sente mmeka engineer afuna sente mmeka assistant engineer afuna sente mmeka gy'emirimu esatu egya ekyala talinayo mulala kuwandiika abakozi kubatraininga na kubagerera salale talinayo kirala ekyala naye kati bano bamafiya bamukuba emabega ne maaso ate ekyala nze nkwabulayo ekintu kimu va mu kusirika n'omuzungu agamba nti always silence means what bw'onoosirika bano bajjaga nti bituufu bitwalibwanga amazima nze ne bw'onooba toleese nze leetayo abantu abalala naawe abakudifendingi nagambye nti gavumenti y'Amwami Museveni eyagala fulufiga ne Zubeeda ajja ali muziira noono ajja tyani n'ajja kizuula abantu bwe batyo gavumenti ya Museveni beyagala kyanyi aji ali muziira
ne Zibeda ne Zuula Kyanyi kya Fulufiga ne Zibeda ne bw'ona osirika obusirisi bajja kusuuza woofiisi. Bwe kiba kikwetaagisa nagenda ku midiya vaayo baase. Bano abantu babatuma, ate baminisita be babatuma, ate ba political leaders be babatuma, babateekamu ne ssente. Era wano tukubira omulanga Jerusalem Sale. Zino ensonga zimanyi bulungi nnyo kuba n'aba bantu abasinga RRU eyo yaleetebwa Jerusalem Sale Hill bonna ba movement 100 ku kinne waakyo. Temuli mu opposition. Teriyo wa 7 Hill asobola gamba nti Mwami Museveni agende. Buli gwolaba wa 7 Hill oba RRU muwagizi wa Museveni 100 ku kinne waakyo. Era mu RRU temulimu wa NUP, temulimu wa 7 Hill, temulimu wa DP, temulimu wa political limbo. Kino ekibiina ekipya eky'abampuuga. Bonna abalimu ba movement. Otegeeza kye nkugambye? Temulimu FDC, temulimu NUP, temulimu political limbo. Kino ekibiina ekipya eky'abampuuga. Mu 7 Hill taliiyo. Bonna abaliyo ba movement 100 ku kinne waakyo. Abalala baali bamalaaya, abalala baali banyakuzi ba busawo, abalala baali bawagizi. Ze entale eziri mu KCCA kati bw'oba ozikwata Hajjati wange twafunye omukisa yegwe musiraamu asoose okuboolera Idi w'ekibuga. Ekyo tukyebaza Mwami Museveni wadde mubi muzibu. Yabawadde mulyeko. Ate nawe tukkuutiramu n'ekifo kyaffe kya busiraamu. Musirimu wa kulli musirimu. Bwe tuba tuzze abasiraamu twanirize ke kakisa naffe ke tulinayo. Tweyagaleko. Idi bw'oba ondaba wano ekifo kyaffe kya busiraamu. Kuba yegwe Idi asoose okubeera omusiraamu. Bwe nkonkona ne kugamba bampita Isima Lubega ompulirizaamu. Ekifo ssebo kya busiraamu naffe katukibeeremu akabanga ke tunaba tukabaddemu. Kuba Kampala eno kasanga ebeerawo eri myaka na bisiibo tetufunangayo musiraamu gw'osoose okufuna ekifo ekyo. N'olwekyo olina otukwata ng'ekyatika. Siri mwogezi wa busiraamu naye naffe olina otukwata ng'ekyatika. Ate naffe olina otujjuza mu KCCA ng'abasiraamu. So njatumaliriza ensonga ezo. Kati so gwa amagezi go nga gwaliyo because oli waayo. Gade gakulabula Hajjati. Okwegendereza. Ate bano abalwana waliwo kati saa zino. Waliwo ali mu RRU. Ngalo yamubaliza akalimu. Kati bamugambye nti olaba uyo omukazi yatufulumya nga naye takola ki atamanyi. Oba wamagezi ki bayinza kukola ki okuyingira mu butuufu. Anti balina okukola omukulembeze tebamuwemulaba nga kufulu. Akusinga tebamulwana. Oluggi luggule. Siri mwogezi w'oyo omukyala. Mwenna mugende eyo. Mugemu ne maama nze nvudde mu by'entalo. Nensobola kuyingira ntya mu kitongole n'embeera makubo amatuufu. Nzize tukole. Nene bwono katulaba kana akawala ka Martha. Martha oli muwagizi wa movement ne Martha funa omulimu mukwano gwange oli mukwano gwange. Omukazi mulumbe omuge maama bano abanwanyisa baagala kunkyayisa olina wonteeka ku peloolo gwo osirike. Nkubana ku mulimu peloolo ne bweba ya mitwalo 5 nawe kuyambira. Golaba abantu bali bubi. Gwobadde okimanyi nti wano mu Uganda naddala mu Kampala omuntu afumba emizingonyo naye nga temuli mu mmere. Nina wamu we nakyala ng'enjala enzita ndaba omukazi tajjula. Ne mugenjala ng'enzita awoze emmere tennaakujja
nengenda okwetegereza obulungi nga gyali miziŋŋoonyo naye nga temuli mu mmere. Ensi eyagala muntu alina mulimu. Ensi eyagala omulimu ne bweguba ng'ofuna singi 100 olunaku kiba kikulu nnyo, tebajja kukunamya. Martha okyali muwala muto, oli mukwano gwange, nkubuuliridde ebintu bingi. Abo abakuzanyisa abakoza audio bajja kukusula mu mbuga z'amateeka, amateeka gaguvunaane, tejajja kujja kujjayo. Ku ebimu ojja kukola defamation ku muntu, akugamba njagala obukakafu. Ate abo abantu abaasoma ennyo nga ekyala banyumirwa nnyo ekkooti. Ajja kuga tugende mu kkooti. Buli kimu ekyawe kigwera mu kkooti, si munnabyabufuzi. Jjukira gw'ozanyisa si munnabyabufuzi. Abantu abanyuma okuzanyisa bannabyabufuzi. Ate naawe ajja Timisa Kabanda, naawe ojjudde ebizibu. Naawe olina entalo nnyingi naddala woofiisi yo. Teri muntu awo asinga bizibu ng'ajja Timisa Kabanda. Ajja Timisa Kabanda ojjudde ebizibu biyinza n'okulemesa okuwangula akalulu bwe mba sikulagudde. Woofiisi ye yejjudde ebizibu, erimu entalo, erimu bamafiya. Nga temunnaba kulumba woofiisi ndala musooke mutereeze ezammwe. Era wano Idi we nkusabira omugundi nga tonakukola kirala, sooka otunule nnyo woofiisi ya Minisita Misa Kabanda. Ate yagundi nnungi nnyo gw'olaba ng'omulalu. Minisita Kyofa togabye. Tofa woofiisi ye nnungi nnyo. Naye woofiisi ejjudde ebizibu, ejjudde ebikolobero, ejjudde entalo, bagita ya Misa Kabanda. Woofiisi ya Misa Kabanda ejjudde Mwami Sale nkuwaabira. Woofiisi ya Misa Kabanda ejjudde entalo, ejjudde ebizibu, ejjudde kafankunaalyo. Ate bo balemye okutereeza ezaabwe, balwana z'abalala, basooke batutereereze ku zaabwe. Era ebimu ebigenda okuba kandideeti wammwe bigenda kuva ku woofiisi ye. Misa Kabanda ne banamuwa kaadi tasobola kuwangula Kampala. Kale. Yoza yeye ensonga. Mbadde mbasaba. Siri wa movement. Mbadde mbasaba busabi mwetereeze. Ezo nsonga zammwe ng'abakesisi twongere zitere. Era tunaba ketufunayo nga nze nkuyita wano. Oyongera okutanga. Sikirina mbuzibu kuba mbitegeera nnyo. Ekyensinga okwagala be bantu okubanga buli omu akola ki? Akola. Nga yeeyagala. Bwe kiri. Kubanga buli omu ekimuleeta okukola kubaako kyakola ki? Bwe kiri. Kale, ndoza tugenda bana tusukkawo olunaku olwali basibuni banyabo mbere bulungi mwera.